twagala obwenkanidde awo. Alumirira ennyo okulaba nga tutambulira mu bulamu obwesimbu, obusala eby'ensonga. Otuyigirire lesoni eno gyetugenda okuyiga, otuyikule ku magezi gaffe twongere okutegeera lwaki oyagala nnyo justice n'obwenkanya. Betuyiga naffe tubise mu nkola mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amina. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. God is love of justice. Tutuuse ku kinyusi oba ku mutwe omukulu ogwa lesoni eno. Kwota eno yaweebwa omutwe omunene okugamba nti okwagala kwa Katonda n'okusala kwe eby'ensonga. Kakati lesoni eno ey'omukaaga gye tugenda okuyitamu oba gye twayiseemu okuyita mu wiiki, kakati tugenda kugikubaganyako ebirowoozo katundu ku katundu erinako omutwe okugamba nti okwagala kwa Katonda okusala eby'ensonga. Okwagala kwa Katonda okusala eby'ensonga. God is love of justice. Ndowooza wano we tuba tusimbulira ddala wennyini. Mwatunuulidde mutya ekyokuyiga kino? Katonda, okwagala kwa Katonda kusala kutya eby'ensonga? Okwagala kwa Katonda, love ne justice oba obwenkanya oba okusala eby'ensonga. Tulaba nti abantu abasinga balowooza tebisobola kutambulira wamu. Okugeza tosobola kubanga oyagala at the same time ng'oli mwenkanya oba osala eby'ensonga. Ne bagamba ku bibiri osobola kubaako na kimu. Okugeza osobola okubanga oyagala naye nga toli mwenkanya, oba nga oli mwenkanya naye nga toyagala. Nga kye bategeeza nti bwe mba njagala nga siri mwenkanya, ekivaamu mbeera unfair oba kye tuyita cheap grace, nga neekubidde side. Oba bwe mbeera mwenkanya, obwenkanya buno bwe buba nga tebuliimu kwagala, mbeera nfuuse mufalisaayo. So nga bo bagamba ebibiri tebisobola kukola ki? Kutambulira wamu. Naye amawulire amalungi nti Katonda byonna ebibiri mu gavumenti ye byebikola ki? Byebifuga. Omuntu yandirowoozezza nti tosobola kwagala n'osalira muntu musango. Kubanga obwenkanya oba justice tukirabira mu judgment. Gunsinga tulabanga omutabeera ki? Kwagala oba mukwano. Naye eri Katonda obwenkanya kye ki? Twalabye nti obwenkanya ekigambo ekikozesebwa mispat eri Katonda kitegeeza correct government, gavumenti entuufu eya Katonda. Naye bwe tuba twagala otegeera gavumenti entuufu, tulina kutegeera gavumenti etali ntuufu biki byekola. Babituwaddeko mu lesoni mu kitundu ekya Sande nti gavumenti eyo ebeera eri enyigiriza abaavu, enyigiriza bannamwandu, erina minzaani ezitali ntuufu. Yeyo gavumenti etali ntuufu. Naye tulaba mu Bayibuli tulina gavumenti entuufu. Kugeza twalina gavumenti ng'eya Dawudi. Naye ekyakolanga enjawulo nti gavumenti eno gye tuyita entuufu, ekyagiyamba okubanga byekola bituufu Mukama byayagala, nti yali connected ne source ya justice, ng'era eri connected ne source ya love. Kyekyayambanga gavumenti eyo okutambula nga byesala bya nsonga ng'ate era erina omukwano. So kye tugenda okulaba leero, tugenda kulaba Katonda engeri gy'abibalansingamu ebibiri ebyo, n'asigala ng'ali just ate ng'era alina omukwano. Tugenda tutandikira mu Zabbuli eya 33 olunyiriri olw'okutaano, tusome ne Zabbuli ey'ekinaana onyolo 14. Ayagala obutuukirivu n'amazima, ensi ejjudde ekisa kya Mukama. Zabbuli 89:14. Obutuukirivu n'omusango bye binyweza entebe yo. Okusaasira n'amazima
bikulembera amaaso go. Ewasose justice akiise amazima. Wano akiise omusango. Naye nga byonna kitegeeza kyekimu justice. Nti abyagala. Ezenyirire ebbiri ze tusomye. Ye tugenda kusembyayo Yeremiya essula 9 olunyiriro lwa 24. Yagambye naye yenyumirizenga olwakino. Ng'ategeera era ng'amanyi. Nze nga ndi Mukama akola ebyekisa. N'ebyensonga. N'ebyobutuukirivu mu nsi. Kubanga ebyo byensanyukira bw'ayogera Mukama. Tweyanziza. Tulaba nti Mukama asanyukira justice oba okusala ebyensonga oba obwenkanya. Ekibuuzo kyenjagala okuza mukyala Kabiito. Lwaki nsonga nkulu nnyo mu maaso ga Katonda? Lwaki obwenkanya buno nsonga nkulu nnyo mu maaso ga Katonda? Nti oba kimwetaagisa kufa waakiri afa naye ng'obwenkanya weebuli nga asala bya nsonga. Mukyala Kabiito. Obwenkanya kikulu nnyo eri Katonda. Kubanga naye yennyini bumwejjeereza butya. Eri sitaani bw'aba atandika obujeemu, ebimu ku byamulanga nti tasala byaki bya nsonga, amulanga kyekubiira. Kati obwenkanya ne kiba kikulu nnyo eri Katonda kuba kijjayo empisa ye ey'okuba nti asala bya mazima ate ng'alina omukwano. Okugatta ku ekyo, abantu Katonda basinga okulumirirwa abatalina mwogerezi, abatalina abalwanirira, bamulekwa, bannamwandu, bannamawanga. Ekitera okubaleera mu mbeera ze balimu ezo butali bwenkanya, obufuzi oba okubeera mu bantu abatasala bya nsonga, abali ettaka lya bannaabwe, abali ebibanja bya bannaabwe, abawola ku interest enzibu. Katonda abantu abo basiba bamukaabirira mu kusala ensonga, ateeka okubaako kyakolawo okubanunula. Butunula obutunuzi mu nsi ejjudde ebyo byenjogeddeko gy'obeera nti takola, naye alina pulaani ye, era ku nkomerero agenda kukikolako akimalirewo ddala. Tuyanziza. Era okuzimbira ku ekyo alina omulanga gwatukubira mu Mika essula 6 olunyiriri olw'omunaana. Mukyala Kabiito tusaba otusomereyoko. Mika 6:8. Akubuulidde gwe omuntu ekirungi bwe kiri, era Mukama akusalira kiki, wabula okukola eby'ensonga era n'okwagala ekisa era n'okutambula n'obuwombeefu ne Katonda wo. Tweyanziza. Era mulimu okukola eby'ensonga justice. Nti tulabye Katonda buli nabbi gwe yatumanga nga byamugamba okugamba abantu, agezaako okubabuulira nti mulekeraawo okutulugunya bannamwandu, bamulekwa, mukozesa minzaani ezitali ntuufu, paka ku bulamu bwa Yesu Kristo bwe yajjira. Wa mu bulamu bwa Yesu Kristo, Mwami Ssewankambo, bwe tulabira nga Yesu Kristo obulamu bwe bulaga justice oba obwenkanya oba okusala eby'ensonga. Mu bulamu bwa Yesu Kristo nze ndaba omukyalo ono eyali omwenzi. Abasajja bano nga bamuleeta eri Yesu Kristo, bamuleeta nga bamugye mu kikolwa kya bwenzi. Naye ate eweewuunye ogwe yali yakikola naye teyayajjirako. Baaleeta mukyala nga n'amayinja bagakutte mu ngalo zaabwe. Yesu Kristo bw'akiraba ekyo n'ayoka adda ku ttaka n'awandiika. Ekyenjawulo ku ngeri Yesu Kristo gy'akwatamu ebintu, twalabye nti singa yali ayagala okubisigala nga bipaatise ku bulamu bw'abantu bano, yandibiwandiise mu mayinja ng'amateeka bwe gaawandiikibwa, naye yabiwandiika ku musenyu. Akabonero akalaga nti era empewo ejja kujja ekole ki? Ebisangulewo, ebijjewo. N'alyoka amaliriza ng'amugamba baliwo abadde bakuvunaana nga tewali. N'agamba nange sikuvunaana, naye go and
si nnomo, ddayo oleme okwonoona. Tulaba nga asaze ebyensonga ate ng'asigazza omukwano gw'alaze eri omukyalo ono n'abo bonna abamwetoolodde. Kyala Kabiito. Nze nange mu bulamu bwa Yesu nina wendaba ebimu ku bingi ng'asala ebyensonga. Mu Makko 10:14 abazadde nga bayaayaana okuleeta ku bato Yesu abalereko abasabira omukisa, abayigirizwa babasenza luti bamubagobako, naye bambi bunnyabo ne busebo tebulina abwogerera. Ye n'avaayo n'agamba nti mubaleke abato bajje gye ndi. Kati ababadde baleetebwa abazadde ne babata ne bujja nga budduka obulala bwavula kubanga tebusobola kweyogerera. Kati ye asala ebyensonga nga ye looya waabwe. Ekisingira ddala okulaga obwenkanya bwa Katonda n'okusala ensonga tukisinziiza ku kibi bwe kyayingirira mu lusuku Adamu nti muliwulyako temulirema kukola ki okuva. Ebizibu byonna injustice zonna zatandika ku olwo. Bwe baabulyako ne bayingirira ebintu batasobola kujjawo. Tebasobola kwewonya lwaki tebakyasobola kukuuma amateeka ga Katonda ne bagafunamu obutuukirivu obuyinza okubawo obulamu obutaggwaawo. Ekyokubiri ne bebagezaako ne bakikola ekyo balina okusasula ebbanja ery'okufa emirembe n'emirembe. Katonda abaagala nga tayagala bazikirire n'agwa mu kizibu. Abasonyiwe, abaddiremu, abalekaawo, kyekiridde ne siyesoose nakyo. Abeera ne gavumenti eyekisa naye nga terina justice. Olw'okubanga mwenkanya tasobola kukikola. Buli kibi ateeka okukibonereza. Kwe kuweereza omwana we Yesu Kristo. Najja waakiri afe ku musalaba Golgotha atuukirize amateeka kye geetaaga ku lw'omuntu. Asobole okusigala nga amwagala nga amutemere n'ekkubo ery'okufuna obulamu obutaggwaawo. Ebyo tubisoma mu Baluumi 3:25-26 nti yamuwaayo kimusobozese okusigala nga mwenkanya ekibi ekisalira gwa kufa era akisse. Ate si mwenkanya bwenkanya naye omukwagala kwe kusigadde kukyali okulwa omwana w'omuntu byamukkiriza afuna obulamu Weewaawo. Tubayanziza nnyo. Pozi n'ekirala tulaba mu kulongoosa yeekaalu nawo waliwo obutali bwenkanya injustices nga abakulu bano saddaaka bazitunda naye bazitundira ku bbeeyi ya waggulu. Omuntu tugeze yavudde ntwetwe yazze eno mukono yazze n'endiga ye ne bamugamba ey'ebulamu katukufunire esobola okukola naye nga bamukyajinga akasente kangi. Naye olw'okubanga Mukama Katonda nga bwe tugambye tayagala injustices ezo n'ayingirawo era embeera n'akola ki n'agitereeza. Ekyo ne kitutwalamu ekyamateeka olwokubiri essula 32 olunyiriri olwokuna. Lwazi omulimu gwe gwatuukirira kubanga amakubo ge gonna malu musango. Katonda ow'obwesigwa atalina bubi bwa mazima oyo era wansonga. Tuyanziza nnyo kade lwaki kyansonga nnyo okukitegeera nti Katonda byakola buli lwakola byakola abikola na bwenkanya. Acts justly. Lwaki byakola abikola na bwenkanya? Ekisooka nti ekyo kyali. Ekyo kyakola ki? Kyali. Ekyokubiri byonna tewali kibaawo nga takikola ki? Nga takimanyi. Kubanga
ye mutonzi waffe yalina obulamu obutaliiko ntandikwa ate era obutaliiko kkomo. Kakati oba oyagala oba toyagala akutegeera era ategeera by'ojja okukola. Nafunyako okulabira kaakala nga maama w'omwana yazadde akaana ke kawere era nga kazizise atadde buliri bwako. Bw'akateeka ku buliri bwako byonna ebinaatuuka ku kaana kano abitegeera nti kajja kufuuyisaako, kajja kukolako pupu, tewali kimukola kimwewuunyisa era asigala mwenkanya eri akaana kano. Katonda bw'atyo bw'ali erifa abaana b'abantu. Tuyanzanye mukadde. Twagala tusomeko mu Zefaniya essula 3:5 n'okukungubaga essula 3:22 n'obwa 24. Tulabe ekiriwaawo nti bw'omala okukitegeera nti Katonda byakola byonna bikola mu bwenkanya, kikuwa ssuubi ki mu nseene ejjudde obutali bwenkanya? Mukama ali wakati mu kyo. Mukama ali wakati mu kyo mutuukirivu. Talikola bitali bya butuukirivu. Buli nkya ayolesa omusango gwe talekaayo, naye atali mutuukirivu tamanyi kukwatibwa nsonyi. Kongobaga 3:22 kwe kusaasira kwa Mukama waffe obutamalaawo kubanga ekisa kye obutamalwawo kubanga ekisa kye tekiggwaawo. Mukama gwe mugabo gwange, emmeeme yange bweyogera, kyennaava mmusuubira. Kyakabita wennyini ssuubi ki lye tulina bw'omala okitegeera nti Katonda ono mwenkanya? Essuubi lye nnina nti olw'abiri agambye nti kiba kijja buli nkya, nti ekisa kye n'okwagala kwe n'obutamalwawo bwange biba bipya buli lunaku. Waasalira eby'ensonga nti andaba buli lunaku. Kyawukanako n'okubuuza kuteesa nti Nakimbugwe byabadde bitaka nti nawulidde kubanga teyabaddeyo, naye ye andaba buli lunaku. Kitegeeza nti byasala byaki bya nsonga. Ekisa kye n'okusaasira kwe buli lunaku bibya bipya gyendi. Nsomba then mwamisi wa Nkampa. Nsi kye tulimu ejjudde insecurity. Embiriivu. Nawe otuuka n'ogamba nti oba eri yafaayo. Bino bya ttaka, bino bya banka, bino bya politics, bino byaki. Bulijjo zza omutwe. Ngedde ekiro amasannyalaze gavuddeko, mpulira ebintu bitambula ebweru ekiro. Bweweekengera kizaamu nnyo amaanyi okumanya nti ebyo abimanyi nga mukyala Kabiru bw'agambye. Abifaako ate alina ekyo bikolako, ate ne bw'ataabikoleko kubijjawo kati. Yasuubiza nti agenda kubimalawo one day. Abadde akikiita nange oddawo nga weebaka ng'osika tulo. Kituwa security n'essuubi. Ebigambo bino bye tuva okusoma biraga nti ekitundu kyange mu byo kiringa oba ekitaliiwo oba ekitono ddala, kubanga ekisingira ddala obukulu nti essuubi ekkulu eriri awo nti okununulibwa kwange kwa kisa, by grace alone, nti sirinaayo kufuba kwange kwenkozeeyo okulaba nti nnunulibwa oba ndokolebwa, wabula kwa kisa kya Mukama Katonda waffe. Ate ne kyongera okutuwa obukakafu nti Katonda ono asala eby'ensonga ate ye talina kyekubiira, nti oba oli awo banaamuwaayo ke banaamuwa omusango ne gukyuka, oba banabaayo ekikolebwa ne babaawo okusala nga
kulinga okutali kwa bwenkanya ye amanyi ensonga eno the entire story agimanyi yonna amanyi gye kiva ne gye kiggwera atumanyi era kyanjawulo nnyo okuba nti omuntu atumanyi ekyenkanidde awo yasala ate ebyensonga. Mukama wabanga ya musazi w'ebyensonga kitegeeza nti ebitutuukako byonna ebisinga obungi ffe tuba tubyereetedde. Bwe yabadde ng'ayogera mu Zefaniya singa watunuulidde okuva ku lunyiriri olusooka yakiraze nti bazze bakola byonna bye bakola naye ye ng'ali wakati atunula. Kyavudde agamba nti Mukama ali wakati mu kyo mutuukirivu. Mu bibi bw'okola Mukama ali wakati wo ye muki mutuukirivu. Era n'okutuuka ku kuzikirira abantu bennyini bagenda kwesalira omusango bagambe nti emisango gyo gyaki gya nsonga. Kye twakola ffe kye tuweereddwa. Obwo kitegeeza bwenkanya bwa Katonda kubanga weetegedde kyokola ki kyoli. Tekiiko kukeera nkya temujja yasuse bubi. He is consistent. Talina mood swings. Talina bad days. Nze okusembayo mu kino kye nalabye nti okusala kwa Katonda ebyensonga kuwa obukakafu eri abo abamwesiga. Atya singa tugeza nti olina ensonga ezikwatagana ku kooti emisango naye nga tolina bukakafu nnyo ku mulamuzi ono ku bibeereeyo mu kooti. Ekyamazima ne bw'obanga omanyi gwe amazima gonna gw'ogalina otandika okubuusabuusa mu mutima gwo era ofuna okweraliikirira. Ne bw'omanya nti Katonda asala bya nsonga okumwesiga okukola obulungi naawe kikuwa eddembe mu mutima eri abo abamwesiga baba n'obu tukiyita tuti. Endala kiri kyogambye kikulu. Bw'otuuka mu kooti n'olaba ng'akuvunaana n'omulamuzi bafuluma bombiriri babeeri mu chambers. Naye Katonda afa ali clear and clean. Gwovunaana ne waakusookayo yasala bya nsonga kubanga akumanyi. Tugeyanziza katusome Zabbuli y'ekyalindamu ebiyonyero 15 mukyala Kabita abikule Zabbuli eya 25 olunyiriri olw'omunaana. Balagenga Mukama mutuukirivu oyo ly'ejjinja lyange so muye temuliemu butali butuukirivu. Zabbuli 25 olw'omunaana. Mukama ye mulungi era wa mazima. Kyanaava ayigiriza ekkubo abalina ebibi. Kikye tulabawo omukyala Kabiito nti wa mazima ate mulungi obudde bwonna nti nange omwonoonyi ampe ekkubo. He instructs the sinners. Ambuulira nti kino kyekiki kyekituufu. Okumanya wa mazima tandeka kunnyikira mu bibi byange naye annuŋŋamya andaga ekituufu tusobole okuba nga tulina enkolagana wamu naye annumirirwa. Tweyanziza mu concept eno ey'obwenkanya justice mulimu kye tuyita ekitiibwa kya Katonda. Ekitiibwa kya Katonda basinga tukirabira wano nti Mukama n'ayogera wabeerewo kino ne kibeerawo ng'ayogera boogezi. Era kyekyo ekitiibwa tumumanyi w'amaanyi wa buyinza alina ekitiibwa. Naye bagezaako okutulaga mu kuvesula ya 3:3 gye tutagenda ssomonyero 18-19 ti Musa bw'agamba Katonda ndaga ku kitiibwa kyo. Twalisuubidde Mukama yalibudde eri n'amulaga nga myansa n'addumuka ne tulaba ziladdu nga zivuga. Naye okumuddamu Mukama yamugamba nti ndireka obulungi bwange
ndiisa obulungi bwange mu maaso go. Ekitegeeza nti ekitiibwa kya Katonda bwe bulungi bwe, kye kisa kye, kwe kaagala ke. Ndowooza otyo bulaba bw'okolera omuntu ekirungi n'akugamba weebale nnyo mukyala Kabiito, n'omugamba ekitiibwa kidde eri Mukama, ekitegeeza nti ekyo ky'okoze bw'olaze kitiibwa kya Katonda. So tugenda kusoma Joseph. Obulungi bw'olaze ye Katonda. Ye mwennyini oyo bw'olaze oyo. Ye mulungi, mwenkanya, wa mazima, wa kwagala. So okwagala okuli mu nze ye Katonda. Ate ng'ekitiibwa kye kirabikira mu bulungi obwo. So njagala tusomeko mu Ebbulaniya essula 6 onyero 10. Yes. Nina ensonga lwaki omuntu bw'afa boogera ku birungi bye yakola, tebatera kwogera ku mayumba ge yazimba, motoka ze yagula, pawa gye yalaga, n'ebye yakolera abantu. Bwe bulungi obwo tweyanziza. Tugenze mu Ebbulaniya essula 6 olunyero 18. Mukyala Kabiito abikole Yokaana ekisooka essula 1 olunyero 5. Tulabe kye tulaba ku mpisa ya Katonda eno. Olw'ebigambo ebibiri ebitajjulukuka Katonda by'atayinza kulimbiramu, tulyoke tubeerenga n'ekitugumya ekinywevu. Fe abadduka okunoonya ekyekwekero, okunyweza essuubi eryateekebwa mu maaso gaffe. Twadduka okunoonya ekyekwekero olw'essuubi eryateekebwa mu maaso gaffe. Tweyanziza Mukyala Kabiito. Ngambe Yokaana ekisooka 1 olunyiro 5. Naye kino kye kigambo kye twawulira ekyava mu ye era kye tubabuulira mmwe, nga Katonda gwe musana, so mu ye ekizikiza temuli n'akatono. Tweyanziza ti Katonda ono bw'omutunamu twakiyitanga tutya transparent, nti amaaso gayitamu buyisi kuba mu ye temuli kizikiza. Wali mwami Kiwanuka watusomedde walaga nti God does not lie. Katonda takola ki? Tali. Naye bwe tuba tugambye wali bwe tutandikidde nti Katonda ono mwenkanya, ali just, alina omukwano. Naye ate lwaki akkiriza obubi ne bubeera bungi nnyo mu nsi muno? N'olaba bano balumba bano, Trump bakoze kino, n'olaba ng'obubi bususse obungi. Njagala tandika ne Musumba Kakembo. Lwaki Katonda alinga akkiriza obubi ne bubeera bungi? Njakozesa illustration. Yes, sir. Emiti gyonna egiri mu lusuku gino mulyanga bemwagala, naye guno temulyangako. N'onsota gwali mukalabakalaba ne gujja ne butandika okubuuza omukazi. Obuzi yabagamba atya? Katonda yaluma mu lusuku. Yo. Yaliwo. Nti awo omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okuleeta amagezi n'agolola omukono gwe agenda Katonda ng'alaba. Katonda mu magezi ge agobwa Katonda yali asobola okukirengera nti omukazi ono bw'amala akinoga n'akirya tuwedde naye kennyini nina okufa. Yakiraba. Katonda yakiraba nti omukazi ono bw'amala agolola okufa kujja okw'abantu bonna, AIDS, siriimu, accidents, obwavu, ensi yonna yonna ejja kwonooneka. Bino byonna yabiraba. Lwaki okututasa teyagolola mukono n'akwata omukono gw'omukyoluyi ate nga kisoboka? Ye tasobola kukikola. Kisobola bulungi. Lwaki teyakikola? Kubanga wakwagala. Mbawo omuzindaalo. Mbawo omuzindaalo waki? Kubanga wakwagala. Bw'obeera ng'oli wakwagala
omuntu omulekera eddembe ly'okwesalirawo. Bw'oba omulekedde eddembe ly'okwesalirawo oba weetadde ku katyabaga nti anaasalawo okukkiriza naawe akwagale oba obutakwagala. Naye bw'osalawo omufuule robot era bajjaga tumusinza lwakuba nti yagambye nti bw'otasinza ekiddako okimanyi. Tugende tusinze. Okwongereza ku kya Brian, twasoma ku kwagala gye buyiseeko ne batusiigira ekifaananyi eky'omuzadde n'omwana. Nfunye omukisa n'embeerako kko n'abato. Naye nga buli lw'omugamba munnange sigiri eyo ekola ki? Eyokya. Oba ebbinika ekola ki? Eyokya. Naye olina lw'ogirekawo papasire agikwateko. Ddala oluvannyuma naye akakasenga ekola ki? Ng'eyokya. Era essomo erivamu eryo oluusi limutere emirundi egisinga limutereeza kubanga amaze okuyiga through experience. Yes. Anti konnako kwagala kwe kuli Brian kwalazeeko kubanga bw'amala okumuleka n'agolola omukono n'akinoga n'okulya n'alya era it cost him his life okujja afe ku looni yali ekibala. N'olwekyo ababi abali mu nsi ku mulembe guno balina eddembe lyabwe. Katonda mu kisa kye alina byakola bye tutategeera. Ojja n'omusaba nti Mukama Katonda tugenda kwebaka naye tukuuma eri ababbi abayita ekiro n'abakuuma omwaka n'agumalako ne banyagawalanga bamwe tebatuuse. Mwaka gwokubiri ne bamenya n'obuuza yalazeewa naye nga gyali nesaala tekyuse ne bano ababba basaba ye. n'olwekyo freedom of choice naye nga alina pulaani egenda okubijjawo one day. So twadde nga tusoma ekigambo kino ekiri mu Bebulani essuula y'omukaaga olunyiriro 18 yagambye nti olw'ebigambo ebibiri ebitajjulukuka Katonda by'atayinza kulimbiramu. Wakati wa Katonda waliwo ebigambo bimeka? Bibiri. Oba oyagala oba tokola ki? Toyagala. Waliwo omukwano n'obwenkanya. Omukwano n'obwenkanya Katonda tasobola kubikola ki? Kubirimbiramu. Kati wadde nga akwagala ekyenkanidde awo bw'ogwa mu kibi asigala akikwata mu bwenkanya bwakyo. Kyekiri omusumba kyagambye lwaki teyamukuba mukono. Kubanga alina omukwano ate mwenkanya. Eddembe eryo ly'aba atuwadde talirimbiramu. Kye yayogera kyekyo okuva ku lubereberye okutuuka ku nkomerero. Tweyanziza okufunzafunza byonna bye twogedde nti Katonda ono, Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bonsatule balina omukwano. Bwe batutonda baagala twagale nga bwe baagala. Naye okwagala kuno Mukama akufuna ati ayagala tumwagale, atwagale naffe tumwagale naye nga tatukase kumwagala. Kati kyakola atulekera freedom of choice. Freedom of choice eno nga bwe Mwami Sankambwe yagambye mulimu risiki evaamu nti atwagadde n'atulekera eddembe tumwagale naye tusobola okusalawo obutakola ki? Obutamwagala. Kati bwe tusalawo obutamwagala awo gwe wava ensibuko y'obubi buno paka we tuliiko era bwe twalaba nti essula y'omukaaga mu luberebere Katonda ne yejjusa ng'obubi buyitiridde kuva mu ssula y'okusatu paka ey'omukaaga ng'obubi bungi nnyo naye nga bwava mu freedom of choice gye twakozesa obubi. Bwe tweyongerayo twagala tulaye mu Malaki essuula 3 olunyiriri olw'omukaaga. Ekitabo kya Malaki essuula ey'okubiri yonna abantu bagezaako kwebuuza kibuuzo kye tubadde twebuuza nga tulaganga nga beebuuza nti where is the justice? Katonda aliwa nga tewali bwenkanya. Kati Malaki ey'okusatu Katonda agezaako okuddamu abaddamu nti obwenkanya butya weebuli. Era tugenda soma Malaki essuula 3 olunyiriri olw'omukaaga.
mukadde Kiwanuka. Kubanga nze Mukama sijjulukuka. Mwe batabani ba Yakobo. Yeviva mulema okumalibwawo. Singa jjulukuka ki ekyalibaddewo mwami Ssewankamba? Singa jjulukuka singa ffenna twaggwawo dda. Kubanga olugira nga buli akoze ekibi nga bwakusasulibwawo cash. Singa twaggwawo dda. Mchaka bitu tubikuleko Bebulaniya essula 13 onyero 8 nawo tusomewo tulabe ku Katonda ono. Olwo 8 omuzindaalo. Yesu Kristo jo ne leero ababumu n'okutuusa emirembe n'emirembe. Kikuwa ssuubi ki? Owulira otya bw'okitegeera nti Katonda ejo leero n'emirembe n'emirembe tagenda kukyuka? Mchala Kabita. Teyeefuula nti ali nange mu buli mbeera. Okuleka nga nze nkozesezza eddembe lyange ery'okubeera naye obubi. Naye ye takyuka. Kyagambye mwenkanya nti Katonda bw'agamba nti bwe muligulyako temulirema kufa. Waliwo abantu babiri bokka. Oli awo ne bamalayika yandisobodde obbaziba amatu ekyo ne batakikola ki? Ne batakiwulira. Naye ne bwe kyabaawo yasigala atuukiriza kye yayogera. So Jesus is the same yesterday, tomorrow and forever. Takyuka. Kitegeeza ndi n'omuntu omutuufu ateefuula. Yes, mama kutesa. Nze amukkiririzaamu bwe nzijukira ku bisuubizo bye nga ye yayogedde wano nti aliba bw'atyo ebbanga lyonna, teri kubaako nti oba aliba mulungi era wa mazima. Kimpa obugumu n'eddembe mu bulamu bwange nti nze era kyekiri kye tubaddeko nti ofuna security mu bulamu bwo nti ku saidi gy'oli bituufu byereere newankubadde embeera entulugunya naye yagamba buli kimu akikola akiraba. Ekitegeeza waali teyeebaka, tajjulukuka, ate asala eby'ensonga. Kati nze kimpa obugumu n'okutambula ne Katonda wange ebbanga lyonna ng'omuntu n'okusala n'okugumira ku kusalawo kwange. Malolo enkola ensobi. Nakikira nti yagamba Yohana ekyolubiri mwenda bwe twenenya ebibi byaffe olwo negenda nenenya nemutwala siriyasire nansonyiwa nange neneesonyiwa. Nenziramu nenkola ensobi negamba nenfukamira nenenya nenzikiriza nti olwokubanga ye yagamba nti buli twenenya ensi penyiramu gwokusatu n'okusaba ndwawo wanyiize tanyiize oyo mba nkyali tanyiize nengwako ekizibu nti olabye ambonereza kati. otusanga tulwana n'entalo ezerekesa n'omuntu okusaba n'okunoonya Katonda olw'okumulowooza nti yakyuka. Songa takyuka. Ye yagamba nti bwe bwenenya mudda gyendi naye gwe olina otuuka n'owulira nti mbeera ye. Naawe kennyini teweesonyiwa. Nti kino kinywera okutuwa essuubi ti Katonda ow'okusaasira mu bbanga lyonna eryayitawo nga Adamu amaze okwonoona yatuukiriza obwenkanya bwe bwe yajja ku musaalaba n'afa.
yandibadde agamba nti ebyo byakola ki byaggwa era bwe tuba abantu ensobi bwe zikolebwa ebeera bwekolebwa bwetyo otuuka ekiseeno ebbanga eriiseewo ekyo kati n'okukyerabira twakikola ki twakyerabira tukirekeraawo naye obwesigwa bwa Katonda busigala buyimiridde waliwo n'abatuuka n'atusonyiwa ku bizibu n'akola ekino nagana naye ate kino engeri gye nkirabamu kino tajja kusobola kunsonyiwa kinene nnyo naye bw'ojjukiramu kiri nti teri kibi kyatayinza kusonyiwa. bwe tugendako ne mu Timoseewo ekyokubiri 2 okuva ku lw'11 mpaka ku lw'13 ayongera okwogera n'okukaatiriza ebisuubizo by'alina gye tuli. Mukadde ajja tusomeremu 2:13 yagambye nti ekigambo kino kyesigwa nti kuba oba nga twafa naye era tulibeera balamu naye, oba nga tugumiikiriza era tulifuga naye, oba nga tulimwegaana era naye alitwegaana ffe, oba nga tetukkiriza ye abeera mwesigwa kubanga tayinza kwerimba. Tweyanziza nnyo ku byonna bye twogedde, tulabye nti Katonda ono ye takyuka. Era mmala kiro 7 yabayigayiridde n'abagamba return to me and I will return to you. Nti Katonda ono ffe tulabanga aba atulese naye abatatulese nga bwe twayigako sabbiiti yayita mu Ezira essula ey'okutaano. Tulaba nti twalabanga Mukama ye yawaayo abaana ba Isirayiri eri Babiloni. Naye ate bwe twasoma mu Zeekaliya ng'abanenya ab'e Babiloni ng'abagamba nze abantu bange nababonerezaako katono, nasunguwalamu katono, naye ate mmwe ne mubolereza nnyo, muyina omusango. Ekitegeeza n'okubawaayo eyo gye baagenda yasigala akola ki? Alumirirwa, asigala alingizaayoko ye kyekiriyo. Era ne tulaba nti mu Zabbuli nti baakomawo ne beetonda ng'ategedde nti bamulimba mu kwetonda kuno. Zabbuli 7:3. Naye era n'abasonyiwa yadde akimanyi nti bakola ki? Bamulimba nti beenenyezza. Katonda ono bwe tulaba alina omukwano. N'oba omulimba n'amanya nti omulimba naye n'asigala ng'akola ki? Akusembeza. Njagala tugatte ekitundu ekya Wednesday ne Thursday. Ekitundu ekya Wednesday kibuuza kibuuzo nti Katonda yeenenya. Mwami Kuteesa bw'ojja n'onnenyenyeza kitegeeza olina ensobi gy'okoze ki? Gy'okoze. Naye wano tugambye Katonda takyuka. Is the same yesterday, today and forever. Katonda takola nsobi. Twasomye mu Yokaana nti muye temuli kizikiza. Nti bw'omutunulamu olaba kitangala kyereere. Naye ate wano tulabanga eyeenenya abanga alina ensobi gy'akoze. Katusooke tusomeyo then tulabe engeri gye tukwasaganyamu okwenenya kuno okwa Katonda kwe batulaze. Tugenda kusooka tusome mu kubala essula 23:19 njala kabita bikule Samwiri ekisooka essula 15:29. Katonda si muntu okulimba, so si mwana wa muntu okwejjusa. Ayogedde n'okukola talikola, oba agambye n'okutuusa talituusa. Katonda si mwana wa muntu okwejjusa. Mu bufunze batugamba wano Katonda teyejjusa. Ekigambo ekikozesebwa repent oba relent. So wano batulaze nti Katonda does not repent, teyejjusa. Nti Samwiri ekisooka essula 15:29. Era mmanyi nga Isirayiri talirimba so talyejjusa kubanga si muntu yejjuse. Si muntu yejjusa. Katonda si muntu okwejjusa. Yes. Si bwe kiri awo tulabanga ennyiriri ezo ze tusomye ziraga nti Katonda teyejjusa kuba si muntu. Naye ate tugendeko mu kuva essula 32.
Olunyolo 14 mukyala Kabiita. Nga tebannatusomerayo nti si muntu okwejjusa. Gy'otandikidde otuganye nti oli bw'agamba nti nnejjusa kitegeeza alina ekikyamu kye yakoze. Naye bino ebyawandiikibwa byombi biggumiza nti teyejjusa kitegeeza tayonoona. Yes. Kuva essula 3 Olunyolo 14 ne Yeremiya sula 18 mukyala Kabiita. Yeremiya sula 18 Olunyolo 7 paka ku 10. N'aleka obubi wabadde ayogedde okubakola abantu be. Mukama najjulukuka ne yeenenya na repenting oba relenting si bwe kiri Musomba. Wano wali batulaze nti teyeenenya ate wano balinga batulaga ne yeenenya mukyala Kabiita. Yeremiya 18 7 paka 10. Bwe ndibanga njogedde ku ggwanga ne ku bwakabaka n'okusimbula n'okumenya n'okuzikiriza eggwanga eryo lye njogeddeko bwe lirikyuka okuleka obubi bwabwe ndyejjusa obubi bwe nnali ndowoozezza okubakola. Bwe ndibanga njogedde ku ggwanga ne ku bwakabaka okulizimba n'okulisimba bwe lirikola obubi mu maaso gange obutawulira ddoboozi lyange kale ndyejjusa obulungi bwe nayogera okukola okubagasa. Tuyanziza tukwasaganya tutya kubanga tugambye God's character does not change. Naye ate wano batulaganga eyejjusiza a repenting oba relenting. Tukikwasaganya tutya wali we tugambye je tusomye mu numbers mu kubala nti teyejjusa si mwana wa muntu. Ate wano tulabanga eyejjusa oba a repenting. Tukikwasaganya tutya ekyo mukade mu bompimpe. Esebo Katonda okwandibadde ng'okwejjusa kwe si kwe kwaffe okw'abantu kwe tulowooza. Naye ye mu bwenkanya bwe asigala atambuza ekintu kye nga bwe kiteekwa okutambula. Atya nti abantu ye yabatonda akutegeera okuva ku kagera akannasu okutuuka ku luviirirwo olwawa olusembayo. Akumanyi bulungi era ekibi kyonna ky'ogenda okukola nalese gy'okulabirako eky'omwana omuto maama we gwazizise kuki ku buliri. Ategeera bulungi byagenda okukola ku buki ku buliri obwo oba oyagala oba tokola ki oba ayagala oba tayagala. Kakati ne Katonda bw'atyo naye mu mbeera ey'obwenkanya bwe bwe tubanga tulina engeri gye tukyuseemu ne tudda gy'ali talemera mu nsobi yaffe. Bayibuli etugamba nti taliiko kyakola nga tamaze kulabula. Katonda twamuyigako mu lesoni eno nti Katonda alagaana naffe. Bw'agamba Adamu ne Kaawa nti bwe muligulyako temulirema kukola ki? Kufa. Ekitundu kyabwe kyali kyakuba bawulize, kyakuba beesigwa eri endagaano eno gyakoze naki? Nabo. Naye era bwe bamuvaako olw'okuba waakusaasira ne bajeema ne bakola kyatabagambye ekibi ne kiyingirawo okubonaabona ne kuyingirawo okulwala ne kuyingirawo si lwakubanga tatwagala naye twava ku ndagaano bino ne bikola ki? Ne bitutuukako okufaananako ng'abaali mu mulembe gwa Nuuwa nti Katonda bwe yejjusa lwaki yakola omuntu ng'okwonoona kungi n'abagamba nti mwenenye muyingire mu lyato amataba gagenda kujja era abayingira mu lyato baalokolebwa. Abaagaano diyingiramu ebbanga lyabawo ery'emyaka 12 baazikirira si lwakubanga si mwenkanya oba lwakubanga yejjusa naye kye kyali ekigambo kye nti abanaayingira mu lyato bajja kuwona abataayingire mu lyato okuzikirira kujja kubakoze gye bali. Katonda alina ebitakyuka. Katonda empisa ze okwagala kwe ekisa kye okusaasira kwe ebyo tebikyuka. Obutangaavu buno bwalinga obutali mu kazikiza tebukyuka. Naye ayingira mu nkolagana n'abantu abakyuka. Olwaleero batunudde n'ekyagulu batunula eri. Singa naye yali akyuka bw'atyo. Bino tebyandibadde nawo singa yabajjawo dda ne biggwa. Naye olw'okubanga ekisa kye tekikyuka bwe bakyuka ne badda gy'ali
agamba mu Malaki nti kyemuva mutamalibwawo mu Malaki abaana bali kyemuva mutamalibwawo ekisa kye tekikyuka n'empisa kye tezikyuka n'effe tukyuka. Tweyanziza nga tumaliriza tugenda kusoma olunyiriri kubanga tulaba injustice zino ziyinza obutaggwaawo kati naye tulina essuubi bwe zireggwerawo mu kubikulula essula 15 onyero olwokusatu n'olwokuna tugenda kugazawo n'olwo. Ne bayimba oluyimba lwa Musa lwa Katonda, ne bayimba oluyimba lwa Musa omuddu wa Katonda n'oluyimba olw'omwana gw'endiga nga boogera nti bikulu era bya kitalo ebikolwa byo. Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna ga butuukirivu era ga mazima amakubo go gwe kabaka ow'emirembe n'emirembe. Ani atayitya Mukama n'atali wa kitiibwa linnya lyo, kubanga gwe wekka gwe mutuukirivu, kubanga amawanga gonna galijja era galisinziza mu maaso go, kubanga ebikolwa byo eby'obutuukirivu birabise. Katonda omutuukirivu nannyini ggulu, tulindirira essuubi ery'omukisa kwe kulabikako omulundi ogwokubiri. Naffe tuliyimba tulitendereza olw'ebikolwa bye ebirungi ebitakyukakyuka. Obwesigwa bwo nga bungi, obwenkanya bwo nga tebutegeerekeka eri abaana b'abantu. N'ekitaffe tusaba ekisa n'emirembe by'otuyigiriza enkya olwaleero biryoke bikole mu bulamu bwaffe, tutambule nga tuli beesigwa mu maaso go, tuwangule tusikire obulamu obutaggwaawo. Abaana b'abulenzi n'abuwala bawulirize ebigambo bino, okkirize Katonda waffe bikole mu bulamu bwa buli kinoomu olw'okuleeta essuubi ery'obuwanguzi ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe era Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzege olw'ebigambo ebiwoomu ate buli omu bye yeeta